Ababbi bazinze ekyalo mu division y'Eggoma mu Mukono ne basala amabaati g'amaduuka ne bagwa munda n'ekigenzo eky'okunyagulula ebyamaguzi mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Wabula abatuuze bano babalabuukiridde mangu era bwe kino batemya ku poliisi naye etuukiddewo bunnambiro okutaakiriza embeera. Wabula ebyembi mu dduuka erimu musangiddwa omuvubuka w'oku kyalo ategeerekese erya Semanda Andrew kyokka ono alabye poliisi n'agezaako okwagala okulumba omusirikale ekireetedde poliisi omukuba amasasi agamutiddewo. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino ku makya asanze ebitabo by'omusaayi bye bimwaniriza mu maduuka nga n'ebigatto bya Andrew yabirese waggulu ku bbaati we yayingiridde. Abatuuze wakati mu kusoberwa bannyonnyodde engeri gye baawuliddemu ababbi bano nga beetalira ku mabaati mu kiro ekikesezza olwaleero ne bongerako nti poliisi yakanyisa kugamba Andrew awanike emikono yejjeyo ne yeerema era ne bategeeza nti obubbi ekika kino bweyongedde nnyo mu bitundu byabwe kyenkana buli wiiki babba aba mobile money saako n'amaduuka. Kubanga nze nsulamu eri ruumu yabadde atambula ng'anoonya kasa yawulidde nti abasirikale bazze ng'anoonya waddukira ng'atagalira mu siiringi. Najja eno n'asala kasa yawulidde nti eno abasirikale basaze bazze eno n'asala n'amala n'adda eri gye baamukwatidde ne bamugamba okuwanika n'agaana ne bamukuba amasasi. Abatuuze bongedde okulajjanya poliisi okubongera obukuumi kubanga kaakati basula tebeebase nga beeraliikirira ababbi. Musanyufu n'ekitundu kyaffe kino enkola gye kyakozeemu. Ababbi we batwe beetaaga batubbako ebintu bingi ne bakuleka mu bulumi okeera ku makya naawe oyiri babeewo babe bulungi naye okola akalungi ate bo nga bajja bakatwala butwazi mu bintu ebitali mu kimagezi. Oluusi bakuleka bakusse n'okutta kuba kati kuno katundu kaffe bangi abantu be baakatta naye nga baba battira bintu byabwe. Oluvannyuma poliisi okuva Mukono ekomyewo n'etandika okwekebejja amaduuka ge babadde bayingiridde era nga balabiddwako nga balinnya waggulu mu siringi okuggyayo ebintu omugenzi bye yalese waggulu ku mabaati. Yenanyi dduuka Raymond Tusabe mwe battiddwa omubbi ayogedde engeri gye baamukubiddemu essimu ku ssaawa 6 ogw'ekiro nti ababbi bayingidde mu dduuka lye. Labadde ssaawa 6 kitundu ez'ekiro ne wabaawo ankubira nga ababbi batuyingiridde basaze ebbaati waggulu egy'ennyumba ne bayingira mu siiringi. Ati ennyumba yaffe eno amaduuka galina ekituli kimu ekiyingira mu siiringi. Ati abatuuze ne bankubira n'abananyini ba bizinesi malala nzije basobole kukwata omubbi oyo ng'ayingidde mu maduuka. Oluvannyuma poliisi eyongeddeyo mu maka g'omuvubuka agambibwa okuba omubbi ng'eno poliisi emenye kufulu n'eyingira munda neyaza enju mw'abadde asula. Abamu ku bakulembeze okuli Wabuya Johnson ng'ono ye defense w'ekyalo ne Beatrice Kabuye bayonde engeri gye bazingizaamu omuntu ono ne bategeeza nti obubbi bubadde bususse ku kyalo kyabwe. Ekitundu kino kize kikaaba ate nga naffe twongeramu amaanyi mu by'okwerinda. So bwabadde obw'ekiro ssaawa 6 nga abantu balengedde omuntu awalambye ennyumba n'okusala ebbaati n'akka munda okusobola okuba ndi anyagulula abatuuze. So kibadde kyakwewuunyisa nnyo nga tumuguddeko ate nga mwana waffe naye nga abadde amaze okukubibwa amasasi n'aggyibwa mu bulamu bw'ensi. Omulambo gw'omuvuka guggiddwa mu dduuka ne gutwalibwa mu ggwanika mu ddwaliro e Mulago kwongera okwekebejjebwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwaniro Rachel Kawala akakasizza ensonga eno n'ayogera ne ku ebyo ebyabaddewo. Omuntu eyabadde waggulu ku massa n'agwira omu ku basirikale baffe. Mu kavuvuŋŋana ako essasi lyakubye ateeberezebwa okuba nga mubbi ng'amanyikiddwako limu lya Ande ng'ono atemeza mu myaka nga 2 era nga okunoonyeza kulaga nti ono yasaze amabaati waggulu era we yayise okuyingira edduuka lino. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino Rake STV Agale.